yalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madiel Lakke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bweneyongerayo n'amalindirire gaffe amalala akawungeezi k'olwaleero ekitongole ekirondoola ensaasaanya ya gavumenti ekya Uganda Debt Network kisabye gavumenti ekendeze ku muwendo gw'abaminisita kuba Uganda eyolekedde okukosebwa mu byenfuna. Omusasi waffe Nakalema Grace katwebikira ku bino. Oluvannyuma lwa gavumenti okulangira omuwendo gw'abaminisita 88 ekitongole ekirondoola ensaasaanya y'ensimbi eya gavumenti ekya Uganda Debt Network kivuddeyo ne kiwakanya ekikolwa kino bwe kigambye nti ebyenfuna by'eggwanga bikyali wansi. Akulira ekitongole kya Uganda Debt Network Imelda Namaga ategeezezza ng'ekya gavumenti okwongeza omuwendo gw'abaminisita bwe kigenda okukosa enfuna y'Abannayuganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Eky'okwongera namba ya minisita ku 8 tetukikkiriza nga ffe ba NGOs kubanga ekisooka atukyalina ebizibu ne bajeti yaffe ennyingiza n'enfulumya kati guno omwaka gavumenti egenda ku spendinga 26.3 trillion naye kati okwongeza ba minisita kitegeeza nti ensimbi zirina okuva mu bajeti already ensimbi tezimala bulungi okola ebintu bya bulijjo. Ayongeddeko nti gavumenti ekyalina ebbanja ery'okusasula obuse 3 omuwendo ogusukkuluma ku mbalirira y'omwaka 2016-2017. Namaga akubiriza gavumenti okulowooza ku ky'okukendeeza omuwendo gw'abaminisita okusobola okutumbula ebyenfuna mu ggwanga. Tuli ministers beyond omusala gwabwe buli minisita alina okufuna emmotoka balina okufuna allowances omusate omusala gwabwe munene nnyo kitegeeza nti omuntu wa bulijjo agenda kwongera okukosebwa emisolo gijja kweyongera. Bw'ogeraageranya omuwendo gw'abaminisita mu nsi ezaakulanga Amerika erina baminisita 15 nga kwotadde n'omumyuka wa President, Bungereza erina 22, Japan erina 2, China erina 25, Girimani erina 16 ng'ate ze zimu ku nsi ezimanyikiddwa nga zinnaggwadda. Crack Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire.